Nate tukwaniriza ku program yaffe eno omutuufu yani. Tulina blaza waffe blaza Nyakawuma omulundi omulala. Omukulu Yesu yayogerako ku nnaku z'oluvanyuma. Era Bible tugenda kuzanya zigenda kuba nzibu nnyo, zigenda kubeeramu abantu bagenda kuba abantu beyagala nnyo, abantu bakodo. Naye kati ezo ennaku z'oluvanyuma ezo nga zituuse, tulina kukola tutya? Kubanga yabyogera birina okubeerawo. Abantu kuba nga baagala ssente, abantu balina obusungu, bagenda kukola ki? Ffe tugenda kwekuuma tutya? Kubanga ye yabyogera birina okubeerawo. Golowooza tugenda kukola tutya okusinziira ku kyawandiikibwa? Webale nnyo omuweereza wa programu eno. Ekikulu kiri nti gwesigala mu Yesu. Gwesigala nti Yesu ye mulokozi wo. Yesu yanakutaasa, Yesu yanakuyisaawo. Matthew chapter 24. Yesu yayogera ku nnaku zino ez'oluvannyuma. N'ayogera ku bintu ebisinga obungi bye tulabyeko n'amaaso gaffe. Bye yali agamba nti bigenda okubeerawo. Kati ebisinga ebingi ebimu tubirabyeko mu bulamu. N'aba apostles abalala nga Paul nabo babyogerako mu 2 Timothy chapter 3 oba Timoseewo ekyokusatu, Timoseewo ekyokubiri n'essula y'okusatu. Bayogera nga bagamba mu nnaku ez'oluvannyuma embeera embi zirijja. Abantu baliba beeyagaliza bokka, abantu baliba b'amalala, abantu baliba tebaagala birungi, abantu baliba tebawuliriza bazadde baabwe, abantu bajja kuba tebasiima, abantu bajja kuba tebalina self control oba okwetangira, abantu bajja kuba banyoomi, abantu bajja kuba batamiivu, abamu bajja kwefuula nti ba Katonda naye ng'amaanyi agandi bafudde ba Katonda bagakyaye oba tebagabaze mu magezi. Okugeza kati waliwo abantu bangi betulina betulaba nga akulaga nti muntu wa Katonda naye ebintu byakola bye bimwawula ne Katonda. Abantu abamu bajja kubanga bayiga naye nga tebatuuka ku mazima, kumanya amazima. Kati olaba abantu bakeera mu makanisa, tulina services nga 3 oba 4 ku makyaki agamu muno ga Pentecostal. Abantu batandika ku makya morning service, ne badda ku service endala, ne badda ku endala, naye ng'abantu tebategeera buli lunaku bagendayo okubayigiriza naye nga tebayiga. Kati wano wetwebuuliza ebyo byonna Katonda yawaayo bannabbi. Daniel yabyogerako, Paul yabyogerako, Yesu n'abyogerako. Kati ebintu ebyo, embeera ezo bwe ziba nga zituuse, tulina okukolawo ki ffe ng'abakkiriza mu Kristo Yesu, oba abatadde essuubi lyaffe mu Yesu? Kiki kye tulina okukolawo? Kati mbadde mbasaba tugende ffenna mu kitabu kya Luuku oba Luka n'essuula ya 21, tusomeko ku lunyiriri lwa 3-4. Simanyi Oluganda onaatuyamba otuvunulireko mu Luganda. Kati wano Yesu yagamba ng'ebintu ebyo byonna bizze. Kati kino kye tulina okukola. Kati abantu nga tebeeyagaliza, abantu babi, abantu tebalina self control, abantu balogo, abantu tebakkiriza, abantu tebaagala birungi, kati tuffe tukolako ki? N'agamba bw'ato. Luke chapter 21 and verse 34 to 36. N'agamba bw'eti, but take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life. Emitima gyammwe tegitwalibwa okweraliikirira kw'ensi eno ng'obutamiivu n'ekweraliikirira kwonna okulala. And that day come on you unexpectedly. Olunaku olwo lumebbatuukako nga temumanyi. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Olunaku lujja kujja nga mutego eri buli omu abeera ku nsi kuno.
Now 36. Watch therefore naye kati mubeere beegendereza and pray always, era mumusabanga buli kiseera that you may be counted worthy nti mube nga musaanidde to escape all these things that will come to pass okusimatuka ebintu ebyo ebiribeerawo and stand before the Son of Man. era muyimire mu maaso ga mwana w'omuntu Yesu Kristo. Kati buli kimu kyetukola bw'olaba nti ekibi kikusinga amaanyi, ekibi sitaani yakisapootinga, sponsor w'ekibi akusinga amaanyi, naye gwe bw'olina Yesu osinga sponsor oyo sitaani omusinga amaanyi kubanga gw'olina ye yawangula sitaani. Kati ennaku zino bino sigamba nti tubeere awo tusabe nnyo tuleme okugenda mu geyeena, n'ensonga endala tulina okusaba, tulina okusemberera nnyo Katonda tube nga tufunye amaanyi ago tusobole okuyimirira mu maaso g'omwana wa Katonda ng'akomyewo okusalira ensi eno omusango. Kubanga kyawandiikibwa mu Hebrews nti buli kimu kyonna mu ggulu ne ku nsi kuno will be shaken, kirinyenyebwa. Naye kati ani kiriwo ekitalinyenyebwa? Oyo yekka ali mu Kristo Yesu ng'agoberedde Yesu y'atalinyenyebwa. Olw'ebigambo ebyo katusooke tunyweko ku mazzi tujja kudda.